Abatuuliriza bafe abalungi tubasobanurira natera ku mukisa waffe ogwa Nalubaale the divine insolina lunkawala na mirembe muli mutyeyo muli mutya bannange embeera ebatwala etya si byangu ate si birungi nnyo ate tetujja kugamba nti bibi nnyo kale biri awo naye nga tukimanyi nti ebiseera ebisinga tuli kugezezebwako abajjajjaffe. They're testing us. They want to see our patience. They want to see how far we can hold it in. Ngenda kusaba lemezaamu kwatiriramuko embeera ekikuta obudde kijja buta. So no longer today I wanted us to make something special or a special request eri abawuliriza baffe abalungi. Ebiseera ebisinga agamba yatera okusooga be bamu ku basooka okuba nga bawuliriza obutambi bwaffe. Tubadde tusomesa ku nsonga ya Sente, but she missed her dream. Nasaba kale wetuba tusobodde obubaka bwe naye tubumuttiremu. And I'm like, why not ng'ate mwabamu ku basubscribe be tuyinamu abalikinga ate nga mubeerawo okuba nga muwuliriza kozi katukikolere. Yes. No longer. Yes. Aloota nga ebiseera ebisinga mu birooto bye ababba ssente ku bantu. Ziri ennaku tubadde tutunuulira ensonga za ssente era ebibuuzo ebisinga ozze obitakulatakula ebikwatagana ku ssente. Naye ekibuuzo obubaka bwe teyabuwulidde ku abo be twasomesezzaako be twavuunulidde. Mbadde nsaba ensonga eno nayo ogitakule ate tube nga tulaba omutendera omulala ogwa ssente. Tujja yes mwatugambye tetunaba kwogera ku nsonga ya notes tugenda gyogerako na buli kimu n'amagulu gaakyo. Amakulu tujja wonna tugenda kubanga tukubawo ku nsonga ya ssente. Just mugwe kwatirira mukabeera mugumiikiriza wekomera ku mukutu byonna ojja kubanga obimanya. Wow. So Aloota abba ssente. Yeah. Most of the times nga ali mu kubba ssente. I know several people have had such a dream, including myself. Ndowooza nawe wali okirooseeko. Nga nziba nali nziba. I don't know, maybe bank. Bank? I've not robbed a bank before. What did you rob then? A forex bureau? No, I'd say normally me, I'm grabbing gold. Ate nina bano abazungu bennalinga nkettako, and what I do in my dreams, ngenda ne mmala okulaba nga bapakinze ebisawo, mbeera n'ono Charlie gwe mbeera naye wano ku kido, ne mugamba kasi bamaze. Kati ne tugenda ne tubba gold w'abazungu. Normally tezitera kubeera ssente naye nze okumanya nzaagala nnyo nava ku level yazo kati nziba gold. Okay. Yes, I'm still in gold in my dreams. Okay, that's great. So, ekirooto kino eky'okubba. Nalongo nkimanyi gwe bibyo birimu ng'omenya bank. You are robbing the bank. Really? Yeah, I'm thinking that you're robbing the bank in your dreams. Bank of England? Go. Kyogamba irimu kati kasente akawera. Zisooka ne zibeera pound. Ogenda ozivungisa muganda wange nga kiri massive. Yeah. Naye nga bagamba nti if you eat a frog, go for a fat one. Go for a fat one. Tokola kintu kya busiru. Era w'obeera osazeewo kugamba mbu you're cheating on your husband. Muganda wange, just make sure it is worth it. Make sure it is worth it. We bakwata era always genda ng'omanyi nti we bankwata, is it worth it? Yeah. Togenda n'ogira ng'oli kasajja. Omusajja kayita kasajja. Omuntu atali ready to take you in, mubamanyi. Asobola okuba ready naye nga wajja akutekinga in.
ng'akuteekenga mu nsonga zino ez'okuba ng'ayinawo kasubi gye yazimba emberi awo ey'okwetetenkanya. Do it when it's worth it. Era okikola ogamba munnaye wonsangira naawe ojja kumanya lwaki nkikola. Okay. So eri abo abaloota nga babba ssente, abantu bano babaako empewo ya jjajjaffe Bamweyana. So oyinza okuba nga no necessarily nti ogenda kubba ssente, naye kiba kitegeeza nti you can enhance your luck. Kati ey'okuba ng'ofuna tugenda kukola tutya? It still amounts to the same thing. Kubanga at the end of the day, gold is not eaten. Yeah. Gold it is exchanged for money. Exactly. Yeah, so at the end of the day. Kati ompa magezi ki Nalongo, tandikira ku nze leero. Eri abantu abaloota nga babba Nalongo, I would advise you obeere n'ensawo ya jjajja Bamweyana. Bw'onoobeera n'ensawo ya jjajja Bamweyana, kijja kutegeeza nti kati ategedde nti you're ready to receive. To steal. No, receive. To receive. Yeah. Kale kikyannemeseza kuba sinafuna nsawo. Exactly. Okay. So oba weetaaga ensawo eyo eya jjajja Bam. Okay. Era n'emikolo giba mitonotono ekimutegeeza nti kati there you go n'emikolo. Akakolo. Kale okikolo. Kale nekogenda okola akantu katini. Exactly. Yeah. So ngamba emikolo gya kuneeralikiriza because mu budde buno nga mpulaninga okukola kino na kino nkitadde ku list yange. Ate kale ensawo nyinza ojjagala because I want money. Kati wongamba emikolo ngenda birowoozaamu ngambe, you know what? Twagamba nti eri abalonde it is mandatory okumanya nti olina ensawo y'abajjajjaabo nga kino kiba kibbo. Yeah. The moment you go beyond ekibbo buba bubaka obutegeeza bajjajjaabo nti kati you're ready to receive from them nga bakoze directly nga si ggwe eyeenyigiddemu nnyo okukola. Kati mu ngeri eyo bw'oteekawo ensawo ya jjajja Bamweyana obanga mutegeeza nti now you're ready to receive from him. Tujja kwogerako actually Nalongo ku topic eyo y'okureceiving kubanga some people beekumidde mu mbeera embi just because they are not ready to receive. N'abeera awo nga by the mere fact ey'okulowooza. Otandise ebyokuduula. We have talked about this, Nalongo. Nalongo si kuduula. Who is not ready to receive ng'ali mu bwetaavu? Come on. Nkubuulire Nalongo, nakugamba how these things work. How? Tell me. One time nali ndese bano abaana bawayalinga amasannyalaze. And he was like, banayinze ne mmala nfuna akakadde. Mba sikyabuuza. Okay. Akakadde ka Euro. Aka Uganda. Aba takyabuuza. Nangamba Nalongo naye kati gwe oli wano oyogera ku bukadde 5 and you seem fine. Mukikola mutya? Nkubulya Nalongo eri omuntu atali ready okureceiving. Kati ye tannakwata ku bukadde bubiri busatu Nalongo okutte ku bukadde 10 plus twala tugende. How it works. Buli lwalowooza ku kyokufuna akakadde amameeme gasooka ne gamukubagana. Woba tuzikwatanga kuyinza kukola otya mu kati nkubuulira bwe gamala okukubagana n'ofunamu n'okutya bwe bazinzibakuuma ntya okitegeera n'otunuulira ennyumba yo nga teri safe. Eyo process gy'oyitamu essaawa eyo ereetera omubiri gwo okubeera resistant eri okufuna ssente ezifaanana nga bwe zityo. Nyaba bwete bw'okiyita I'm telling you that is the reality. Yo omuzungu ajja kugamba simanyi learn to manifest simanyi biki naye nze I'm giving you simple ways bw'osobola okutegeera ekintu kye bababo nga tetukozeseza lulimi luzibuzibu. Agamameeme agakubagana okwo okutya kw'ofuna n'owulira nga emmeeme kutyemuukirira olw'okuba ogenda kufuna ssente zino egenda kubeera nga yeemu ku nsonga lwaki lubaalewo agenda kumanya nti toli mwetegefu kuzifuna. Nalongo, let me ask you a frank question and I want an honest answer from you. Yes. Nalongo, omusajja wajja oba omukyala obimanyi ebibeera mu bubaka nakugamba if you do this and this you're not going to need to work for the rest of your life. Abaana n'abazzukulu ekyo w'okikola ogenda kuba okiggadde. Abaana n'abazzukulu n'abalijja you're settled. Kakati njagala ombuulire
ng'akugambye ssente olumu ze tuteebereza obuteebereza nga tetumanyi na kuziwandiika kuba tulina ze twakomako okuyiga. Tell me, oyinza kuwulira otya when you wake up? So oteekeddwa okuba ready. Nalongo. Olina okukkiriza nti you're deserving. Yeah, Nalongo ekyo ogenda kingamba. Then, njagala ombuulire you, what is your reaction in the body? Bakugambye zino ssente olumu z'otamanyi we baziwandiika. Muli togenda wulira ng'emmeme ekugira bwe bati nga bw'egira bwe bati nga eyange yasanyalala. Eyo yasanyalala. Temanyi bwe babikola ebyo. Temanyi bwe babikola. No. Okay. That means I'm asking a wrong person. Kati nja kufunayo omuntu ng'emmeme ye eri okay nga teri frozen la. Olaba emmeme y'emu ku bisumuluzo ebigulawo oba ebiggalawo. Bwekutyemuka kiba kitegeeza otidde. Nalongo olaba much as it can be a dream, oyinza osirikirira bw'oti n'ogamba are they testing me? Kwegamba n'osirikirira muli n'ogamba ne bakeera ku makya kwegamba nga bakikoze nga bwe bakindaze. Otandika okwesettinga obulamu bwo. How you going to... Ekyo kyabulabe. Olira. Kyabulabe, I'm telling you. That is for someone who if you want to manifest that dream etuukirire. One, togenda jiwa nnyo birowoozo. Nze when I wake up... That is not the law of manifestation. No, nkubuulira. When I wake up, I'll be like weather. And the next thing, I'll wait for it. Okutuukirira. Ensonga za Nalongo muzuulidde nze nammwe mukimanyi nti engeri gy'akyogeddemu eri ffenna abalina emmeme etali frozen era tumanyi engeri gye tuyinza oreactingamu mu mibiri gyaffe era mbakubiriza mube nga mumbuulira. Ndowooza tujja kugenda n'amagezi. Of course omusomesa ge yatuwadde nti ebiseera ebisinga wagambye Nalongo kisingako ng'okoze otya? Okkiriza. Okay. Tuli mu kubanga wano n'embeera y'okubanga waliwo kye bakubeguliddeko kye bagambye essaawa yonna kye bakubaguliddeko. Okay, kye bakubagulirako. Olina okuba ng'okkiriza. Like in you, believe that you deserve it. Then why are you stopping me from being excited? Kubanga ojja kuleetera lubalewo okweraliikirira. Nteche. Ayinza okuleeta ssente ate nesikuviiramu obulabe. Butya. Of course aliwo okuprotectinga. I understand. Kati obulabe oyinza ati kati mu bintu ebingi by'oba olowoozezza Nalongo. Why don't we save this topic for another time? Exactly, because you have so much to do to convince me on that. Okay, kale akuume atakuumira mpeera. Wow. Next time we are supposed to talk about reception. Ensonga zino tugenda zikwatako. Tulabe how should we react moments nga we are expecting. Naddala nga Lubaala alina kyasuubiza okuwa. Exactly. Naddala nga wasuubiza atuukiriza. Yeah. Okay. Thank you. Akuume atakuumira mpeera. Weewa.